Bino byasanguziddwa munnamateeka w'abawaabirwa Geoffrey Tulyamusiima wabweru wa kkooti ew'Essabakalintalo e Kololo. Weewaawo gwe bagenda oteeka ku bu CDs batuwe oba ku flash discs. Then ne tusaba weewaawo obujulizi obulala balina okutuwa tugende tulabe ebyo ebintu byennyini ebituufu obanga byaliyo okugeza emmotoka omugenzi gye yalimu, emmundu ze baakozesa, amasasi ge bagamba ge baakuba, engoye, amasimu ag'enjawulo na buli kimu. Bannamawulire balagiddwa okusigala wano ngeno okuwulira ensonga bakugenda mu maaso mu ofisi y'omulamuzi. Tulyamusiima agamba nti kino kikoleddwa omulamuzi Elizabeth Kabanda lwa nsonga za byakwerinda. Okuwulira omusango guno okubadde kulina okutandika leero bwe kutyo okwongezeddwayo okutuwa nga 24 omwezi guno okusobozesa bannamateeka bawaabirwa okukakasa obanga sitatimenti z'abajulizi 140 zikakasa nti ddala okuwulira ensonga zino kutuuse. Maj Mohammed Kiggundu n'omukuumi we Sergent Mukasa bakuba amasasi agabajja mu budde nga 26 Novemba 2016 emasanafu mu ggombolola y'e Lubaga mu Kampala. Abavunaanibwa kuliko Nyanzi Yusuf Siraji ne Nuruddin Lutaaya nga bali ku alimanda mu kkomera Luzira. Abalala 6 kuliko Ramadhan Mwanje, Muhammad Buyondo, Sendegeya Abdulwahab, Sekandi Musa, Kalyango Jibril ne Bali Jusa Burhan. Bano bavunaanibwa emisango ena okuli okutta, okwogera ebikolwa by'obutujju n'okubeera mu kibiina ky'abatujju. Kigamba nti wakati wa 2010 ne 2017 bano beenyigira mu bikolwa bino mu bitundu omuli Kampala, Wakiso, Mukono, Jinja, Iganga, Bujiri, Tororo, Mayuge, Masaka, Mbalala, Mubende ne Kasese ng'era bawagira n'abajambula ba ADF.